لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى هو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه وبعد. Baganda ekitiibwa nga bwe nabagamba ku hijaama nsonga nkulu nnyo mu bulamu bw'Omusiraamu. Okumanya ensonga nkulu nnyo ku sayidi y'obulamu bwo tekoma ku sayidi ya bulamu, wabula ne sayidi y'okubeera ng'omuntu alina embeera za shayatini ezamulemeramu. Hijaama egasa nga wadde eri tajiriba ku nsonga ya sheitaani, naye ate ku nsonga y'endwadde z'omu mubiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagikubiriza nnyo. Hatta bwe yagenda mu ggulu bamalayika bamubeera nga bamukubiriza okuba nga akola hijaama eno gyentera obbalaga, n'okubeera nga akubiriza abantu b'ekibiina kye, yaani akubiriza abantu ba umma ye okubeera nga bayitiriza okukola hijaama. Hijaama kiki? Hijaama kwe kulumika ebisaayi ebibi ebikyafu ebiva mu mubiri gw'omuntu ono, nga tukozesa ezimu ku nkola n'enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga bw'olaba wekiri eccupa eno, tetugiteeka ku muntu ono okusinziira ku bulwadde obuba bumuluma mu ndwadde, ne tutandika okubeera nga tukulumika tutya. Tuyinza okuteekako akantu kano bwe kati ne kasika, nga bw'olaba kakoze eki, kasse wano. Bwe kamala okusika ne kasika ebisaayi ebikyafu, akagilaasi kano bwe kabisika ne tubeera nga tukuggyamu ebisaayi ebyo. Singa kisangibwa ng'ekifo ekimu kikuluma olwa shayatini, shitaani ezo zifulumira mu musaayi ogwo, kuba zaagala nnyo ebisaayi ebyo ebitubeera nga bitutambuliramu. Nga bw'olaba era wabadde watandise okulunguula, naye ng'okulungula okwo kuva ku kacupa kano, naye nga tukuteekako eccupa nnyingi okusinziira ku bulwadde obuba bukuluma. N'olw'ensonga eyo nange mbakubiriza okuba nga baganda beekitiibwa twerumika, kubanga mulimu almanafia, emigaso mingi gye tuli eri obulamu bwaffe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.